buli kitonde kye yatondanga kopi ejeeki talinayo kopi etaavaamu. Adamu alaihi salam yafumya kopi emu n'amukwata mu lubirizi n'amugiramu kopi endala. Kati wakati waabwe unaona South Factory efulumya abantu, wakati w'omwami n'omukyala yasawuka factory kaweesa baki bantu ka factory kalina abakozi abo. Ngonoyingira factory eyo engoye uzireka eri, ngonoyingira factory eyo engoye eri. Wabaawo ebiyungo ku mubiri byabayakyankalanyiza edda nga tibyo Amiri nga nebaga tukoye bukadde 10 program eno giveeko nga nimwagala kumanyira Amiri toyingire kolero tukoye milioni 5 nga Amiri yatabuse dda enne kikutabudde kati oba musekaji ate n'agenda atabula ekirungo ekiwoomu eyo mu factory. La ilaha factory kyokka bayinza okubuuza ekiwoomayo nakyo kikubula ati gye tulekanira obulekani olekana ne bakusiriza busira Amiri nga Amiri factory efuuse factory ogenda okumaliza programu eyo ya factory enne dakika zibamu batta dakika z'okulekana ziwera 2 wangi Amiri ziwera 2 wegwe nekakasi tomanyi twala kweye nga nakati ogenda mu factory wallahi mukula kati Allah atusobola fenna talina bwatajja Mungu ife wabaawo kubaawo mukisanga omuntu yandisabye ye ne bamuleka nandisabye nze nani oba gwe imamu ki oba gwe tsimanyi oba gwe seka mubajje engoye olina oziwummuza wati